Sakomena wali kumutogade Still Hope abali mu Uganda namabali mtamayanja bali kubanga ate mutogoberera nakuba Monday nakuzomeza 30 ndoza mchatu yingira July 12 ate 25 kama tukwebaza kubanga oli mulungi tukwebaza obukumi bwotuwadde moyo mutukuvu atukusaba taking over Kristo Yesu mwana akatonda mulamu nsabidde. Amen. Kale kuza kubanga. Ya mbalamusiza komena mwena abekumira ku Still Hope mwali kugobera mu Kristo Yesu. Amen. Kale wiki eweddeyo mugwanga Uganda twabadde n'omukulu gwayita Benny okuva mu gwanga eya USA. Benny ono enjiriye ya byamagero na kusumulwa healing and miracle a gospel mwakulukutira mukama alina kirabo kyamu okubanga ate atambulizamu enjiri akati ye ebintu abiyisizaawo wiki eno gwanga Uganda kibuga Kampala ku Miracle Center Cathedral okungana watutte ennaku zabadde 3 kuva ennaku z'omwezi zabadde 27 28 na 29 awo mu kibuga Kampala namungi w'omuntu yabaddeyo namwe ababaddeyo mukuliko eyo kituufu bali kubanga ate mutindiga olugendo abafunye byamagero muyogeyoge abatabifunye Yesu ye mukama kituufu otunuulira akati twalabye gundi Benny State House yakyalidde omukulu yamukyaliddeko era nafukumula kye tuyita saala ng'asabira President Museveni famire aye n'eggwanga Uganda pulira nga twolekera akalulu ka bonna ak'Ekumi-26 January anguzeyo okweka emabega nakusomeza 23 na 24 omwezi ogwa February gwakubiri 2024 Benny yali mu kibuga Nairobi Kenya eggwanga erya Kenya kisawe kye bayita Nyayo Stadium yali ennaku 2 n'asabira Kenya pulira n'asabira ne President Ruto William ne mukyala we aleke essaawa eno eggwanga mukama aliwo omukisa pulira alikulaakulanye kama abakulembere mu decision zonna ze bakola pulira naye ebiri Kenya si birungi esaala tezakola simanyi oba bana Kenya be batalina kukkiriza oba sitaani yagolokoka ng'alaba kye baleese kinene oba yazisaba aliko question mark akati ago mwenyini wetaaga omwoyo w'okubikkulira saagala nkutegeerere kituufu ekyo njagala obe nga weetegeerera kati okuva omukulu oyo yava Kenya bingi biwanuuziddwa nti yatabangula Kenya abamu nti nedda so lwe mwayogera kike naye kankuya katambi ako nga bali mu Nyayo Stadium Ruto najja n'afukamira President wansi w'amafuta n'afukamira wansi ne mukyala we ne bamusabira bangi bayogera binyagamba President otuswaziza nnyo otumazeemu amaanyi ofukamira otya Benny gwe President w'eggwanga eddamba n'ofukamira gw'omufuga saa zino ate n'ofukamira abane bagamba nedda yafukamidde Benny yafukamidde maaso ga Katonda yafukamidde maaso ga Benny kituufu ekyo mwe mubiraba na mubiri na musaayi kakati leka nkuzeeko emabega olaba akatambi ako ka 2024 mu dakiika zijja kubanga 6 nomala okukalaba Benny ng'ali mu Kenya abasabira waayitawo kaseera katono paka nakati Kenya eri mu wuuyo tiyagaasi masasi bantu kufa ekibuuzo mukisa tegwaliyo Bannakenya batalina kukkiriza oba yagusaba yataali omutuufu bwe tunaaveeyo tuyingire Entebbe State. So nice to meet you. Thank you very much. A pleasure. Thank Welcome you. to Kenya. Thank you. Thank you very much for visiting our country. Pleasure.
Thank you for all the good you're doing. Thank you. Thank you for receiving us today. So kind. Yes. Thank you so much. Askofu, how are you? You're keeping well? Amina. Thank you. And so now we brought you for a courtesy call. Okay. Okay. I was actually preparing to come. Yes. I got So some we brought you so that you can down somewhere. and still we will have you tomorrow. No, I'm the one who is coming to me. And I was so blessed. Please continue to bless you and protect you. I sense in my spirit that while because of you in your office, when the prayer, all of us, for the future of this country, the Lord, You and we thank God for what. I will see you at the stage. I thought you were taller than this. Honestly, Well, on TV, it's different. It's a giant. If there's anything you know, okay. Yeah, just I'd like to talk to you afterwards because we don't have much time. Yes, sir. Thank you very much. Bless you. Thank you. Okay. 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 Asante sana. Oh. Okay. Asante sana. Haya. Tunakuja. Ambariki huyu bwana, Man of God. huyu mtumishi wa Mungu. Bless his wife. Ambariki mkewe, To bless his government. abariki familia yake. I'm going to give you all a word. Nawapa nyote neno Because he's in office, kwa sababu yuko ofisini, the heavens have opened. mbingu imefunguka And they will remain open na itabakia ikiwa wazi as long as he's in office. siku zote akiwa rais. So whatever the church does, Chochote kanisa litakalofanya it will have impact itakuwa na mguzo mkuu in Kenya. katika taifa la Kenya, Because kwa sababu the righteous wenye haki are in authority. ni mamlaka. Therefore the blessings of heaven Kwa hiyo baraka za mbinguni are upon the nation. iko juu ya Kenya. Can you give me a mic, please? Because this one is breaking up a little bit. All right. Let me have another mic. Sinash. Yeah, thank you. Much better. I want the pastors who are on the platform, Nataka wachungaji walio hapa madhabahuni, do not lay hands on him. usimwekee mikono, Just come and kneel behind him. simama tu nyuma Right yake, now. Come and kneel behind him. nyuma yake tu, na mpige magoti nyuma yake. The Lord is telling me not to lay hands on you, Bwana ananiambia nisikuwekelee mikono, because he will lay his hands on you. maana yeye atakuwekelea mkono wake, And he's going to bless you with health atakubariki na afya and strength na nguvu and wisdom. na hekima, Because this nation is a blessed nation. kwa sababu taifa hili ni taifa lililobarikiwa. When a president Rais desires, wa nchi ya kitamani when his wife, the first lady, desires na mke wake wa rais akitamani the healing of the nation, uponyaji wa taifa, that's very precious to God. ni jambo la dhamana sana kwa Mungu. And I believe this is the beginning Naamini huu ni mwanzo tu of other events ya matukio nyingine in Nairobi, katika Nairobi, in other cities katika miji mingine of Kenya, ya taifa la Kenya, that will bring healing to this country. ambayo italeta uponyaji kwa taifa hili. So I'm going to pray Kwa hivyo nitaomba, and I'm going to get on my knees. nitapiga magoti yangu. Come help me, please. John, nisaidieni tafadhali. Lord my God, Baba Mungu wangu, we come to you, tunakuja kwako O Father in heaven, Baba wa mbinguni, to bless kubariki this president, huyu rais, your servant, mtumishi wako,
his wife, mkewe, his leadership. uongozi wake. O God of Abraham, Mungu wa Ibrahimu, Isaac and Jacob, Isaka na Yakobo, extend zidisha maisha yake, life. zidisha maisha yake, Extend their days zidisha siku in Jesus' name. siku zao katika jina la Yesu. Bless them with health, Wabariki na afya, longevity of life, maisha marefu, heavenly wisdom, hekima ya kimbinguni. enlighten his eyes, Fungue macho yake, that he might behold wondrous things out of your law. aone makuu kutoka kwako Bwana. That his wife will see wondrous things out of your law. Mke wake ataona makuu yako yakitoka First kwako. Lady, Mke wa rais, mama wa taifa, I pray the prophetic will always be in her life. naomba roho ya unabii siku zote iwe juu yako In the mighty name of Jesus. katika jina tukufu la Yesu. Everything they touch Kila kitu anachoguza will prosper. itafanikiwa. Every decision they make Kila maamuzi wanaofanya will succeed. itafanikiwa. And Lord, I pray Na Baba, ninaomba no more losses for Kenya. hakuna tena hasara kwa taifa la Kenya. No more losses. Hamna tena hasara. Total recovery Urejesho kamili will begin inaanza in this nation. katika taifa hili. Your word declares David recovered all. Neno linatangaza Daudi alirejeshewa yote. Let this mighty man of God, Wacha huyu mtumishi mkuu wa Mungu, the president of this nation, rais wa taifa hili la and Kenya the first lady, na mkewe mama wa taifa, cause this nation wafanya taifa hili to recover all. irejeshewe vitu vyote In the mighty name katika jina kuu of Jesus, la Yesu, the Son of God. Bwana wa Mungu. And I want you to cry amen 7 times. Nataka tuseme Number amina 1, saba. 2, 3, 4, 5, 6. Shout it! Please, sir. I want to let the Archbishop come, please, and bless the people of the land. Ningependa Archbishop aje abariki watu wa Mungu, Bless the pastors of the land abariki wachungaji and who came from other nations. waliotoka mataifa mengine. You said, my Ulisema, dear First Lady, ulisema mama mpendo wa taifa, I'm welcome in Kenya. na mmekaribishwa Kenya. Would you please invite me back? Akatambi ako kabadde ka president wa Kenya. Self. Ni mkyala we. Ne mabega bafukamira ba cabinet. Ne babasabira mukisa okubanga ate balungamizibwa omwoyo wa Katonda. Luto oyo namukkiriza. Musajja mukkiriza. Era mu kusooka bannakenya nga tebanaba kumukuba mu lutuli. Bamwenyumirizaamu nnyo. N'oba atandika cabinet meeting zonna saala nnyo kubanga ate ekulembera tokota naye bintu byagenda ne biwaabamu kaawo byakyukamu biwanvuwanvu katubireke kaakati wiiki eyo ewedde ennyini eyo Benihini n'akyalako mu State House yaffe wano Kenya president yagenda ku lukuŋŋaana yakiika ffe wano oba wano ye ono Benihini yagenze era n'asooka awalakata saala bulira eri president first lady first daughter first son famire yonna cabinet namwe bannayuganda teyabeerabidde nabo n'abayira omukisa bulira era n'akalulu ke tugendamu ako n'agamba Mukama akola okwagala kwe kankuwa essaala eyo saajjogerera ey'omukulu Benihini bwe tunaamala tukomewo
wonderful president and his dear wife that you ordained in this nation to lead this nation to your righteous path and for your glory. Wonderful Jesus, I pray you'll bless them, health, bless them with longevity. Lord, I pray that you'll anoint them and bless this country. Let your sun and glory shine over Uganda. That men and women in this country will know you as Savior, as Healer, as Redeemer, as King of Kings and Lord of Lords. That peace always reign in this land. That prosperity always be the portion of this land. That success be seen throughout the land of Uganda, economically, in every way, in Jesus' name. Above all, Lord, glorify your name through this president as you have already. Glorify your name even more. Glorify your name through his wonderful wife, your servant. Glorify your name through the staff. May they all know you and walk with you in humility and blessedness in Jesus' name. Glory and honor. Bless them, Lord. Each one of them in this room with health, vitality, and peace in Jesus' name. Amen and amen. Kale Sala yabadde mu lulimi lufuutifuuti. Waita Olungereza. Abaja fees ekaseera okiwulire. Nakirozeeko. Manya batasoma buluma bukulu. Nange mwendi bunnuma. Naye ate ngenda ne mbavuunulira. Kati wabukulumira wa. Ate waleyo omwavu ne wabaayo ate omwavu ddala. Kati ffenna twalya fees. Naye nzaka nawaayo kokwota. Olijadde yaddeko. Ati nyamba bannange. Banno. Mwazirya. Tuli mu category. Muli ba obbi. Obbi ne ba ogi. Mpulira. School fees eaters. Kati. Sala eyo. Bannayuganda bakitaddeko nnyaamanso. Baga omusajja yava Kenya biiri bye byaliwo. Atoko mukasi yawaayo Sala. Na wano tewalinaita na myaka ebiri. Azze wano kiki lwaki ajja ate mu kaseera tetuyingiramu akazibu. Kaseera k'ebyokulonda lwaki mwajjidde. Lwaki tazze nga kuwedde. N'asaba. Tabanga byali e Kenya byaleese wano. Pulira. Yo gurupu y'Abannayuganda eri awo. Eri awo. Bamwe ne bagamba omusajja azze mu kaseera akatuufu. Akaseera ke tuyingiramu kazibu nnyo. Twaleta Sala. Ate omusajja ng'oyo ow'amaanyi. Yafukibwako amafuta. Wajja wano n'atuwa essaala. Pulira. Kalo tugenda kayitamu butereevu. Mirembe myerere. Kama ajja kubeera naffe. Akati bakuta omugugu gwonna. Bakutadde ku Beniini abasabire.
mwe mukola ki Namchemba nayenda kwebuuza obuvunaanyizibwa butandikira ku as a citizen olina okusabira eggwanga lyo oli alina emigugu miyitirifu mingi nnyo ekyo kyeyasabye awo kyawedde yamaze ye gye munaabanga babakuba emiggo gyammwe yetta ajja kuba mu US ano nga ye omusajja esaala teyanoga tebalo be basabiranga nabo tebalina kukkiriza akutono balo be basabiranga ge basabira gajjeemu kata factors mpitirifu nyingi nnyo tuze tulina okuba nga tutunulira lwaki Saala teyakola e Kenya eyawa nenaakola bannakenya ki kye baali bamiisi kuba kye bataakola okuba nga ate embeera yayongera kusajjuka kifo ky'okutereera naye kati ogenda ku internet n'oteekamu ekigambo Kenya oyinza scrollinga video 10 ng'olaba masasi misinde masasi byokka naye dda ng'oscrollinga Kenya olaba economy wildlife olaba ebintu ebitambula obulungi kati erinnya lya Kenya lyayonoonese oba lyayonooneka kituufeesa kati abamu bulemu bagiteeka ku mubuulizi w'enjiri yagamba yali tannagenda ng'akabaate tekannagwa nga tekannagwa naye kasita yalinnyayo waati bwe yagenda kukoleza byoto yagenda nakumamu muliro mbwe ebyomubi abamu we bakola ki bwe bagamba bageresa ebigambo ebyo pulira kaakati olukuŋŋaana lwawedde twetadde waaga 2 gokka bwe gati nnyindo yakumeka eba ya 3 katutunuulire omwaka egunaggweramu tunayita mu kulonda kuno obona katoddeyo neweebaka ogamba ate omubizi w'enje kasaafu kumudde essaaza sajja ow'amaanyi kyawedde ate kati ffe tulina kyetuli oli ayogera ne Kato yakonkona tulaba abalema batambudde abazibe balabye kati nze atamanyi wadde okusabira akakoko akalwaddeko omusujja ne kawona kafa bufinka lya buli tekasaawona kakati lwaki sisobola saa Mukama n'akola ki n'ampulira yamaka yaleese kye tuyita ki revival mu Uganda okuzibwa obujja kakati kandi bekituufu naye yandibanga wakitegedde bulala anti revival etandika naawe ng'omuntu ate revival ejja through repentance mu kwenenya kasi abantu beenenya ne bakyuka ne bava mu butali butuukirivu revival eba etandise leka mbuuzeeko waliyo good revival ne bad revival waliwo gye bayita revival naye nga si revival nga kintu kirawo kyakubasiba katambaala mpulira naye ndewuliza nze ntera okukolako ku social media olaba Uganda mu nsi yonna Mukama yagironze revival etandikira olaba Kenya mu nsi yonna Mukama yagironze revival etandikira ogenda buli wa Tanzania n'ayogera kyekiro n'oweerwana kakati Mukama kyono agambe eno neno atayogera mazima okitegedde mpulira revival tegera atandikira Uganda tegera atandikira Kenya tegera atandikira Isirairi tegera atandikira ku ggwe kunze omuntu gwe mwennyini mpulira lwakuba nti Katonda asobola olondayo omuntu n'aliidinga movement ya revival mpulira naye ne waliidinga nga mmwe bennyini temukyuse eyo teba revival eba wastage of time revival emitima gy'abantu gina okuba nga gikabalibwa gigonde gikyuke give mu bibi gye bayita revival kweza obujja kati omuntu akolawo kikulusaidi kye n'agamba genda tambuza abalema revival nga n'omulema g'otambuza wazzeeyo teyalokose tolabanga yafunye ekyamagero ate okufuna ekyamagero kirala n'okufuna obulokozi birala ebyo byanjawulo kyabalemekasanfuna ekyamagero mba mmaze ekyamagero kisobola otomera muntu yenna gwe kisanze imagina n'okutomera nga tobadde nnyini kyo n'okirozaako nekitestingako gwe Mukama akuwa omukisa olale n'abakwetoolodde abataali bannyini gwe bataaguloza abajja kugulozaako kitegeeza balokose baba tebannalokoka kakati revival ejja kukyusibwa weewaawo n'ebyamagero n'obubonero kitundutundu ku kyo naye paati esinga y'abantu mitima kumenyeka kibayita revival eyo ki pulira kakati byebyo omubulizi w'enjiri yabadde mu ggwanga erya Uganda bingi ebyabaddemu tetuge tunuulira
Njatotolemu katono tukomawo. N'abagereka yabaddeyo. Yakiise. Bamukutteko amafuta ne gamukuba. Gamukubi. Obuganda ne bugamba kutya. Ne bagamba yini n'abagereka ng'agwa VIP. Tubaye tuloze mizimu gigamu beri mu butera. Yakudde ki VIP. Yatudde butuzu wati. Yagamba yeye mafuta nga tutinyo. Kalotolemu ku katono.